Zula update eriwo kyenyeza okugamba gwe mnaffe atulaba ali side ye. Kati puzzle yakyuse. Zula mu kutwala Hajji mu komera oba ku police yali ayina ekibalo ekyokuteeseganya era empapula ne baziwandiika baagala okuteeseganya ennyumba eno eddeeno eno kalina eddeeno eno ne ssente enkalu kati ekibalo kyakyuse. Abali okumpi ne Zula njagala mu muŋŋambire nti kati kino gavumenti yakirinyeemu. Omusango bw'oba ogulopa sooka gutunuulire olabe gye gulaga. Wesanga abagulopa tebagutegeera bamanya nti gujja kuggweera mu equation. Atwala ki ntwala ki. Kakati si bwe kiri. Kati oloopa omusango kati eno defilement eyaloopebwa ya kika kya waggulu nnyo. Baga nti aggravated defilement babeera bagyongeddeko n'obuwawaatiro ekibonezo kiba kyakufa. Defilement eya bulijjo eyo emyaka 2 n'okukka. Kati bwe kigenda mu defilement ezo capital offense kitegeeza nti gwe ng'aloopye ofuuka mujulizi mu musango. Kakati olwaleero ababadde batunuulira ebya kalina abadde batunuulira ebyaki omusango kati ne Zula tajasobola gujjayo. Omusango gwagenze mu gavumenti Uganda versus Hajji. Kakati oli mujulizi mugende mu mugambe abasobola omutuukirira ebintu byakyuse kyewaloopa munnange gye kiggweera ono ekiso kimuteeka ku bulago. Hajji singa omusango guno gumusinga ekiso kiri ku bulago kuttibwa. Oyinza okubanga bwali oloopa wagala nti simanyi biki nga bwe mubyogera naye kati ekiso kiri mu bulago. Oluusi bw'oba oloopa sooka otunuulire abamu abakyala mugenda ne mukifumbirwa nojja n'abaana nogamba omusajja nkwatiraako omusajja asasudde school fees akusudde buli kimu omwana alwadde asuze atudde gwasuulirako ng'atudde bw'amala okusona ebbeere nga nti yamukutte. Kati okisoba okimutadde ku bulago Alhaji ekifuso kimuli mu bulago. Tusaana okwetegereza ennyo ne abakyala. Njaga okwogerako n'abasajja abali eyo. Nkutegeeza nti abakazi bafuuse abakazi. Professor Mulamba owa University Katerege omukazi yaddamu malawo. Yamukubye omutwe gaga nti wanakuba ku mutwe ajja kumutta mangu. Kati omukyala ali mu university akutte ebyobugagga byonna birina mu ngalo bw'ati. Aga nti ono bwe mukubamba mumazi. Ali ku kitanda apooca mukazi. Mwegeteeza abakazi. Mbalabula abasajja. Omukazi olusanja okusemberera najja ku mulimu ati gwe boss. N'akusemberera bino bikolo otya mulage. Naye ate nga naye omwetegereza abakazi abamu bayambudde kumalawo bumazi basajja. Kuba bamanyi ayina ekibala ekigandika kati ono kasitaavaawo ani abeera CEO. Kakati awo tulina okwegendereza. Musajja wattu Professor Dokita Salongo byonna bimuyite ng'era amanya bw'abadde ageyita omutwe gwakulukusa omusaayi gwe guti. Zula ayina batambula nabo Hajji Kazibwe na Hajji Kalyango. Omu ku bo yawamba omwana oyo ng'amujja mu maka ga Hajji Ali. Nsi yonna ng'eraba ng'ajja Zula agamba oyo Hajji Ali nti munayo omusajja oyo yampola $600. Bwampola $600 zinnemye okumusasula. Omusajja oyo ayagala kunsiba nesimanyi kyakkola. Kati omusajja bwajja ewaka n'agamba omusajja mukazi gwe oba tompadde ssente nze kantwale muki omwana. Omusajja n'atwala omwana. Banaye webiri kantwalemu omwana osobole okusasula ssente zange zenkubanja. Ezo filmu za Nigeria kakati firimu ziri wano. Omwana oyo namutwala namuteka mu mmotoka namutwala. Kakati Hajji amubuuza lwaki omwana bamututte nti oli atubanja ki ssente.
sente zaki tyanti yali to omwana oyo twali tumugobera ku kugende bweru ku kukola ki yampola sente kwega aje agezaako okubuuza esente olize yakuwola waziteeka wa nkuwa buli kimu okuva ku kisoka paka ku kisemba sente waziteeka wa tyanti nali ngobera ku mwana ono kugenda bweru kusoma kati oli nawamba omwana era nga ayinga muwamba nti kuba gwe yakolako namuwamba namutwala Hajji nakwata cash nasasula omusajja oyo kuba Hajji yagamba nti omusajja ono tumuwabire ku poliisi ogwa kidnap okuwola abaana okuwola sente n'okuwamba omwana byawukana Zula nanga Hajji tonzita toyinza kuwabira musajja oli ate manja ate yampa sente za ate omutwale ku poliisi kwata bukwasi sente zoli omuwe Hajji nanyonya sente nasasula kati omwana amaze omuteeka mu business anti kati kyenkugambye mu firimu za Hajji yeno party esembayo kuba amukamula nti omukyalo ono bwoba omwana layizinze ye talina bufumbo talina baana omwami we bwandibadde nti bwe bufumbo ye afumbira olwa business abandi badde abaana be abakozesanga capital n'omubiri gwe gwennyini naye mwennyini capital ow'ekyo kyaliko era nkugira yagenda ewalala neyewolayo $3.7 n'atwala Hajji azisasule n'agwa wansi neyesansabaga obuzigaziga obwo bwekirogo bwakaaba neyesansabaga neyefuula Hajji ntaasa Hajji biki Hajji n'alabanga mukazi we ali mbuzibu Hajji bwe yatambula bw'atyo genda emanju omukyala yasituka n'aseka n'agamba zimbadde nkaaba mu byange naye oyo Hajji agenda kusasula sente Hajji n'asasula sente abantu bateekamu obwongo mu kubba era bwe njagala ensi ezikukira amaaso etya nti basoma amateeka kati ne bakubbira mu mateeka muteeka omuntu oyo mwakola ki mwayimirira bulungi n'akubba n'akuleka nga akubbye nga tolina kyogamba atya Zula omusango gwe yaggulako Hajji ali musango gwa butemu musango gwa busi oba aggravated defilement kiti obanga se omuntu n'omukutulako obulago betu kati omusango gwo gw'obutemu murder offenses oba murder cases capital offenses bazita capital offenses zigenda bwe ziti bwe bagukuwaabira ku poliisi obeera suspect kati Hajji suspect naye obeera suspected ku capital offenses tebakwata capital offense tebagikwata ng'emisango gino egya bulijjo kyovula bagamba oyo osiweka jansi yangamba nti tebakuwa na reference na CRB yago gwe omuntu Zula kiyali akola nti alye $20,000,000 naye yasooka kusaba 5 ne bakka ne bakoma kwa 3 ne bava kwa 3 ne bakoma kwa meka kwa 2 nakkiriza nti kale Hajjat yasooka kusaba ada 5 ne bava kwa 5 ne badda kwa 3 ne bava kwa 3 ne basibira kwa 2 kalizo mumpa $2,000,000 nga nkitadde nga nebiri ebizimbe endagaano ezo kati bwasayininga wano ku ndagaano anti kati abba bwati ekizimbe kyo kikye kiri mu manyage ganaabiri anti nkubulidde endagaano ezaali ku poliisi zenjogerako nti bwe bamusayiningira ebizimbe ebyo byo bidda mu manyage zine sente $2,000,000 bano abamuyambyeko mu musango ogwo baalina ze batwala otegedde awali logiki kati ono amulina tamuta kuba kuliko sente ye Zula azannya emizannyo gye ng'agizannya mwenna kyovola watuuka ku poliisi ng'eringa nkambi ya Zula buli omu ayinako omutemwa omutemwa gwegu kubanga yakugulira n'ataliko kuba amasimu n'ayita olukiiko ku kyalo kyamaani jangu gwe gundi jangu Hajjat Zula jangu seeka jangu gundi jangu Zula yayita n'abatuuza tikati nze njagala kuvamu na nnyumba eno andi kati oli ow'amateeka eyaguddewo omusango yakubuulira obunene bw'omusango oli omusibe gwalimu kakati bwe bwamala okutapula obunene bw'omusango era ow'amateeka kuvaamu agamba mutegeeragane n'omukyalo oyo okwagala okutaasa obulamu bw'oli wemuba temutegeeraganye na mukyalo ono oli awedde agenda kalabba oba obulamu bwe bwonna okusiranira wa eruzira ng'ate Zula kyakugamba kyenagambye nti omuntu kati akubbira mu tteeka naye nga ogenda kusigala nga tolina kyomuvunaanyi nga gwagisasudde kyenkugambye nti Zula kyakola abo bonna abali awo n'ogamba Zula yaani naye nga buli omu amanyi omutemwa gwe okuva ku IO wa fairu paka kwasemba yeri nga tolinawo oyita Zula
mugaba nezuula yani naye nga buli omu amanyi omunyago gwe omukazi oli otunuulira firimu bwoti kakati nze kakubulireyo matraining amaziga gage gali awo ate bw'oba omwetegereza nnyo sitasobola kaabira bbanga nti lyeri akaaba n'akola katemba naye mu ddakiika egi feesi ekomawo n'abanga mupya nnyo tannakaaba ye muntu asobola okukaaba wano n'abeera wano ng'ali mu kyassanyu kakati embeera y'omukyalo oyo nzibu nnyo bw'amala okugyamu Hajji $3.7 nti bamubanja era Hajji n'azisasula tulowooza nti yakomaawo obulamu bwe bwonna yakwata Hajji we n'amanya nti ndina kapito oba omulimu gwange ye omulimu gwe ogwaja tikufera basajja kati oyo ye yamunyuunyuunta atya yamuggulako lumu n'omusango ku poliisi nti ayina emmundu Hajjat Zuula yaggula ku Hajji Ali nti ayina emmundu butereevu era Hajji ne bamunona emmundu Hajji okuva ku poliisi yalekayo $10 million kati essaga eyo bwejja ewaka Zuula ye mwennyini yanoba n'anoba ne $1 million ab'ekika ne bagoba Zuula famire ya Ali yagoba Zuula oyo tebagalira ddala kuwulira mabega baayawukana famire negobera ddala Zuula obutadda oyo Zuula era Zuula gye baddingana ne Ali teri yamanyi ebintu ebyo byonna Zuula byazaayitamu bw'oba weegendereza Zuula amuguddeko emisango ku poliisi ono mutujju amuguddeko emisango ku poliisi ono ayina emmundu okiwulira ebyo byonna ebintu Hajji n'agamba kembiwumuza omulundi gutya Zuula mweyambulwe wewe yali agambira alina baganda bono Zuula alina famire ye mumugirengerayo mu bino gyeri emabega oba kati atambula n'abantu wagaye Kabugu atambula ne Hajji Kalyango bakalyango balina atambula ne Hajji Kalyango Hajji Kazibwe kubanga oyo Zuula mu kukyala kenkugambe nti oba omukyalo oyo Zuula nakiyita ntya endanga muntu ye ebadde ng'esoma Mwizera Ali olwaleero ng'ono yeegayirira afune divorce letter ayina endanga muntu endala ng'esoma Kazibwe Zuula gwali okirabyeko omukyala ddala ng'ali nnomo omukyala ng'ali nnomo asobola okubeera n'endanga muntu 2 Mwizera Zuula Mwizera Kazibwe Zuula Kazibwe Zuula Mwizera Zuula Kazibwe endanga muntu ye naye nga Mwizera bali basajja be kati amanya ngawulirayo Hajji Kazibwe ayina ndaga muntu ganti Mwizera Kazibwe kati oyo Mwizera Ali ye Hajji ali mukomera ye bbaawe bampeta empeta eno tennasazibwamu oba tebannamutalaka naye alina omwami omulala n'endanga muntu yesoma mwami oli omwami be bamu ku tiimu eri eyawamba omwana omwami oli ye tiimu eyawamba ki omwami oli ye yawamba ki omwana era ng'ebimu ku bibaawula n'awava okuyomba omwami akomawo asanga ono omukyala azinzezinze engoye ze azitadde wansi w'ekitanda mu maka ge nga tewali lugoye na lumu lulaga nti wano wabeerawo omusajja asanga omukyala taliiwo abuuza abaana mami aliwa mami agenze ne dadi nga mu maka ge n'abaana bamanyi dadi omulala ontegedde muganda wange gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandya
tekedde omwana w'okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shihan Standard Primary School. We invest in education. Ulira obuwomi munna Uganda kankwanjulire pizza origami banonga biba kafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa pizza origami funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala olina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire pizza origami tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala yitiraho kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 79 88 54 ne noti 774 66 93 79 pizza origini tulya kyaddala. Teweekyawa nga tuli n'ebibyo genda mu bannaffe aba Mugga Properties abasangibwa ekitala opposite Lake Oil Komamboga Road bano nga bagula n'okutunda ebintu ebikadde saako n'ebipya olina byokooyi oba byoyagala okugula jangu mu Mugga Properties oddiyo n'akamwenyumwenyu ku matama tugula ettaka ku buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala era tutunda mu bitundu bya Uganda byonna tugula n'okutunda amayumba agawedde okuzimba olina nnyumba z'abapangisa z'otunda oba zoyagala okukusololeza byonna tubikolako tukola n'obusaveya bakubbako ettaka jangu tukuyambe ku Mugga Properties tukuyambako mu bintu by'okuzimba tusangibwa kitala opposite Lake Oil Komamboga Road tukubireko tuli ku noti 758 43 12 77 ne noti 392 89 7 noti 3 ku Mugga Properties bw'otwesiga naffe tukwesiga.